Ababundabunda bava mu mawanga Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, Sudan ne Somalia basiimye Gavumenti ya Uganda okubabudamya ne baterawo embeera y'obuteegomba kudda mu nsi zaabwe olw'eddembe Gavumenti lyebawadde okuwangalira kuno. Bano basinzidde ku kisaawe Kazo mu division y'e Nabweru mu municipali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso ku mukolo ogw'okubawa ebbaluwa zaabwe ez'obuyigirize ze bafunye emisomo gy'emikono egy'enjawulo. Agnes Mukamugema akulira ebibiina ebigatta ababundabunda ab'ensi ez'enjawulo agambye nti Gavumenti ya Uganda ebawadde essanyu lye bataasuubira nga yabakkiriza n'okusoma. Ndi mu refugee amaze emyaka 15 wano kati abarefugee tulina bangi twebaza eggwanga lya Uganda okutubudamya nga temutusosodde no babiri bwe buli tufunamu some challenges. Abarefugee tuli bangi mu ggwanga lyonna kuva ku bibaro byatandika kuva mu August omwaka guno twali miliyoni emu n'emitwalo 9 ate sawa zino nsuubira nti tutuse mu bukadde bubiri kubanga buli lunaku abarefugee bayingira mu ggwanga lya Uganda. Tulinamu abarefugee bava Congo, Rwanda, Burundi, Eritrea, Ethiopia, Somali and South Sudan and Sudanese. Abo bonna tubalina basoma. Wabula bano bakyalina okusoomozebwa okutonotono kwe bayitamu obutakkirizibwa kuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti ng'emyoga ne parish development model kyokka nga baagala nabo okutambulira wamu ne bannayuganda baleme kusigalira mabega mu by'enkulaakulana. But we reach somewhere we found we are not equal. Where some of them they get those somewhere myoga na parish model. Badde nsaba mutukwatireko nga muyitidde mu bitongole byaffe nko mu Agape Refugee Foundation. Akulira ettendekero ly'ebyemikono eribabangudde Kamanyure Celestine ategeezezza nti babangudde ababundabunda abasukka mu 7 era nga bano bafunye obukugu obw'enjawulo. Basomedde emyezi giba 6 kubanga tuba tulina okubayisaamu kubayentinga buli kimu kyonna basobole kukitegeera kye batransferring eri banaabwe. Okusomoozebwa kwe tuyiseemu nga tukola ekintu kino ekisooka twasooka okulaba nti gavumenti efudde ku sectors endala zonna naye ffe ab'amasaluuni twalekebwawo. Omugenyi omukulu avudde mu kitongole ekya Operation Wealth Creation ekirwanyisa obwavu mu bannayuganda Victor Opera awadde essuubi eri abantu bano nga gavumenti bw'eri enneeteefuteefu okubawa obuwagizi bwayo. Of our people, this is not a very main achievement. It's a significant achievement. And I want to say, as a representative of operational exploration, we shall see how to expand their facilities so that we can be able to do more than this within the resources. Byachambadde Rollins, Salt TV, Omunya.